Engineer Stephen Kaweesa omu ku beesobola mu kuvuganya mu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu k'omwaka ogujja agamba ky'ekiseera ekitavu kya gavumenti ekya National Social Security Fund okuwa bannayuganda ensimbi zaabwe anti akaseera ke boolekedde kaakazigizigi. Kano kaseera kaakazigizigi, ssente z'abantu bazite, bannannyinizo bazifune, bisobole obbayambako basobole okweteekateeka. Abantu beetaaga okugula emmere, abantu beetaaga okweteekateeka obutoofu. So NSSF erizinge sente z'abantu ezite abantu ebayite ebawe sente zaabwe. Kaweesa waaviiddeyo okwogera bino ng'ebbeeyi y'ebintu eby'enjawulo naddala ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo yeekanamye nga bwe twakulaze mu mawulire gaffe eggulo. Engineer Kaweesa agamba kino kye kiseera Pulezidenti Museveni adduukirire bannayuganda n'obuyambi obw'enjawulo. Abantu babagulire emmere, kino nkakasa gavumenti ekisobola. Abantu babagulire emmere, basindike emmere mu disitulikiti zonna okwetoola eggwanga Uganda. Lwaki? Abantu abaali bakola tebakyakola, batudde waka, tebakyalina mirimu. Akaseera akajja mu maaso tukasuubira okubeera akaseera akakazigizigi ng'abantu bagenda n'okutuuka okulagirwa okubeera mu mayumba gaabwe munda. Weebuuze bagenda kuba baliyaki. Wano wasabidde ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna okuteekawo okukebera ekirwadde kya COVID-19 okw'ekikungo oba oliawo kinaakendeeza ensaasaanya yaakyo. Nsaba abakebera abasawo batalagge ebitundu, baleme kwetuulako eyo, batandike okukebera obulwadde bitundu ku bitundu, basobole okwawula abalwadde ku balamu. Kijja kuyamba obulwadde obutasaasaana nnyo. Ekirala, abantu bakole emirimu gyabwe babadde nga basasulwa. Keekana akaseera okulaba nti bali tebasasulwa bwereere. Buli muntu yenna, abantu abali mu health, abasawo baveeyo. Bo abatuuze b'e Katoke mu ggombolola Nabweru tebaawukanye nnyo na Engineer Kaweesa nga baagala gavumenti ebadduukirire n'obuyambi naddala mu kiseera kino ekya ssennyiga wa korona. Obuzibu bwe tuyina twagala pulezidenti waffe atuyambe, kati nga nze first class wano e Katoke. Ebisale by'emmere zirina kubeera nga sijja kubanga ate sikola, ate emmere n'ebeera nga ki ya bbeeyi. Atuyambe emmere ekkakaneko ku ki, siganye oba natambuza ebigere paka waffe mu kyalo wadde sikiina naye akkakanye ku ki, ku mmere. Kauma Vincent Setuba, Rest TV agaliwo.